Abayivuzi okutusole Wanjooga ne banyomu ne banyola mu ngenda. Senior bwamu ndi mandu. Ambere ntondo. Yes, ndi mandu sijoge. Wange mazee miaka 10. See your pride joyogera that you are proud. I'm a very arrogant man. Kashankubala. Kati obangudde atotwalo kya mubbi. Misinde tolinda bayo. Tolidayo. Nali ninye miaka 10. His appointment is there. Kaso olutalo lukulema olw'ekisenge kyammwe. You go. Ogenda kutuuka mu toyi bakusindikiriza mpola. Alayidde sinya kapiripirinya. Mirundi alondeddwa kuba ne radio ekasomye tiye n'embazi. Radio wasoma amawulire. Ndi Alayidde nakula mangu. Neera bakusoma nti gwe presidential advisor. Media center. Basoma. Ani wakyogera mukwatirewo. Mukwatire ku mukolo kakyogera. Webewa ekinkuwate mubaka zindala omutwe. Ku 103 tonyezawo 3 Radio 4 ensonso zinze Adam Kungu program gw'ensonga kwe tuli media consultant Joseph Tamale Mirundi gwe tuli naye onako olwalero era bwe tuba buli lunaku lwa kubiri kusaawa eno. Ebintu ebyo abazungu babiyiga nabizannya. Wotosula mu katimba. Why? Nza katimba nkayina. Naye era nkasulamu. Nakitonyokeza. Anti era mbinyokeza. Okay. Yezo kujja ennyumba yange. Kuba anti ntakuga nsula mu kabbuli. Ekyo kizzemu Tamale waliwo baawakana. Nti osula mu kabbuli. Kabbuli isi entaana. Ate kakati gwe okubeesa si ku ddiisa onkwatireko. Kabbuli byange ya fuuti nga 5. Wasima ekinnya mu makaago. Ninkirimba bulungi. No cementinga eno ne. Omufaliso gwange. Nsula mu kabbuli. Kakati gwe kuba amasasi gagenda ndi munda akyolete. Olwo omukyalo omulekawa. Abo omala emirimu gy'ekiro gwe ng'oyingira kabbuli ye bamunoonya banoonyanze. Banoonya gwe. Naye gwe n'osula ku kitanda. Linako. Kabbuli ogisandikirako. Gwe njagala. Nekisandikira. Ate nyinza ogifubutukiramu n'enfuluma ebweru w'ennyumba nga mu nnumbi. Ng'osula bubi. Ne mbazingiramu. Ng'osula bubi mu security yonna. Osula ku bunkenke. Ekitanda wakivaako dda. Dda. Ngubuli. Kakati mbadde nkugamba. Osula mwandaki. Obutu yali wa mawulire. Mukapa yali wa mawulire. Museveni. Ono foreign minister wa Kenya. Aliwa. Gundi. Waligo bajjeko. Dokitani. Yali mwogezi wa Kibaki. Nibegatta naye mwogerera. Nagende Machakos ewaabwe. Balina ssente. So abawo wano abajooga obujozi nti olina kuba mbwayaabwe. Bali bamanyi ssente gavumenti ya Kenya yagabana bagabana nti tumuli bujozi bwa wano. Hunting dog politics, kidoli politics. But babina, you came to share, you share. Okay. Bye. Tugende ku nsonga. Ekyokubiri. When I worked in State House for many years, 14 years unprecedented, Minister of Presidency, Information Minister would attend important meetings in the State House. Because this is where the President makes the decisions. Chief of Staff wa State House mu America. Nego nobeera otya kubanga Ministry ya Kampala ya Museveni. Ministry of Defense ya Museveni. Ministry ya Finance ya Museveni. Minister Presidency ye zonna zize. You did it on his behalf. Naye tebalina ssente babeera mu kunoonya ssente. Tebatula mu. Ate nabali abali mu State House bababuulira tebamanyi diplomacy. Okay. Wabera we meeting is Aman, where the Minister of Information must attend. But doesn't he attend? Where the Minister of the Presidency, yes, if you would say, must attend. Mu cabinet ne walala. But Minister wa mawulire. Kuba mwogezi wa cabinet, wa government, nga tutula mu cabinet. Take the swear the oath of security. Who is the spokesperson? How many people? Abatula mu cabinet ngate sebamanyi. Who speaks for government? Arrogance. Musimanyi no bakaba parliament bayina spokesperson wa caucus. Wa so much. Kwagona kubera bako mawulire. You cannot have a spokesperson of the government. Who is the spokesperson of the party currently? Is it Baryomunso or Ofono Pondo? Yes. Is it Ofono Pondo or Baryomunso? Ono wa government oli wa party.
government spokesperson yali chembuza ndi kibuza anti bombi ofono yayogerera government oba bali omunsi yayogerera government bombi nze kyovula safu na problems press secretary spokesperson wa president his duties are inside the state house. When Museveni goes to Bombo as commander in chief, it is Kulaije. You don't find me there. If the president goes to Nsek, is often Opondo, not me. Tobera Chabazinga. That's why I survived with Wanjooga and Vanyola Muningenda. The senior woman demand. Yes, demand was Yoga. Wanga Mazemi Akakumi. I see your pride, Joyo Girako, that you're proud of. You're a very arrogant man. So your arrogance yakugoba mu state house. Sankubala nze mbale ekintu kuba nasoma. How can Museveni appoint me advisor media as press secretary and the spokesperson? I'm the chief advisor of the president. Kati obangudde atotwalo kya mubbi. Misinde tolinda bayo. Tolindayo. Nali ninye emyaka 10. His appointment is there. Oyagala nnyo Museveni ajja kuddayo. No, anti kyenkubulira kiri bwekiti. He made a mistake. Kati gwempuula chief inspector of the state house toilets ekyo kipya nkigendamu. Mwai Museveni wakufuula chief inspector owa Toys State House kipya ogenda naye ngudde kino oba yakola nkyuka obadde governor bank of Uganda. How can Museveni give you or advisor ku economy? As governor bank of you are the chief advisor akugobi genda ningala biyunga nange bwe natwale yange. Tosigalawo. Atentya. Ekinadirira kumfula la disinya kapiripirinya. You are degenerating. Kubanga yo Museveni alowooza ntwagala mirimu. No, tuyina history ne dignity. I cannot be an advisor. Walk be my Museveni over. Anti tekisoboka kiri kinnemye. Wabakuwa kati nteka ku kakiika akalala. Beero muyambi we. Anti kuki. Oba akukiririza. Nga kino kinnemye. Ekyamawulire. You don't know. When a woman loses a battle in the matrimonial room, she goes to a sitting room, is a visitor. When she goes to the Samba boys' quarters, is a Samba boy or Samba girl. She goes to a kitchen, is a sack of a charcoal, will end up in the toilet. Kaso olutalo lukulema olw'ekisenge kyammwe. You go. Ogenda kutuuka mu toyi bakusindikiriza mpola ala disinya kapiripirinya. Mirundi alondeddwa kuba ne rediyo ekasumye tiya n'embazzi. Radio osoma mawulire. Ndi ala disi. Nakula ma. Nera bakusoma nti gwe president advisor. Media center. Nasoma. Ani wewe chogera mukwatirewo. Mukwatire ku mukolo ka chogera. Wewe kinkwate baka zindala umutwe. President advisor. Siri ki president advisor tikiri. Senior. Kiri oba senior oba junior. Kiri kyalema. Yakugoba diplomatically. Yakugoba era Museveni yango akasimotoka ebaza Museveni yangoba sebanga ko Museveni nga mukambwe yangoba nga mubbi wankoko sawa musanvu ogwekiro yali mukambwe nnyo genda bamujuziza yangoba nga mubbi wankoko teyakuwuliriza ne statements yankolera. Do you know how to write? Nalijogera bwogezi myaka 14 I knew how to write. Can I call a doctor? Byali bimala nti angobye era nakamulabako mulundi ogwo gumu siddangayo toddangayo no waliyo wano anti he valued me. Museveni valued me n'anteeka ku level gy'anteekako nti yamubbi wankoko. Kakati ate agenda kunnyongera atya performance gye namukola emyaka 14 bwe yali angoba yambalanga mubbi wankoko. Rishafa teziri nomo anti ampeeki rishafa eba ya promotion oba change at the same level naye tebayinza kulimba nti ono sali oli permanent secretary atali accounting officer. Tekisoboka go bakugobye diplomatically. Museveni yangoba go home nintema myaka 10 tandabangako natema Irena we proud of no nchitege nasoma propaganda nchitegeera nti what makes a difference between a house girl and a house wife is the bed. Wazira kino
kiriwa ekyo kyoyina kituwa kizira kizira kigaano nge mwami Museveni saagala I don't want to embarrass him naye sigenda ngayo myaka 10 era nze mbagamba it will be expunged from my record tekiribeeramu ne basigala nga bakulekedde bino it is a sign of demotion. I'm a senior citizen. Would you like omukazi yaliko ewuwo okumusanga nga gomesi erimu ebituli musigala muyamba emmotoka nze njeteeramu amafuta abasirikale mu entitled to basirikale. What if I'm killed? Who takes responsibility? But Museveni sacked me in practical terms. Kunza ategeera nti oyogera ekigambo eki nti mukyala wange ne mulamu bitegeeza ebintu byanjawulo ne mu mitamale waliwo kyotaddamu era obuzaabuza n'abantu ate mbuzaabuzaani because boga nti gwe mwami Museveni wakuwa ekifo kirala kyonna tokola era togenda nga tekiri mu mawulire no wagamba ne wakuwa obwa minisita togenda obwa minisita n'okwogerera gavumenti level yange eyina bye yabuuka kati bifo ki byosobola okukola ejeno cannot become a platonic commander sobola kukola media center naawe. Can you become a deputy headmaster in a school where you are headmaster? You can't. Yes, you go. Mwekibakoze bibutayagala genda. Timwagala genda. Nti Speaker Kataka yali commentinga Nabbanja n'Ogwanga bave mu government mu parliament bamutawanya bagendewa. Bagende bali ba commissioner nga Nabbanja yagala nnyo bwa commissioner mu sente nyingi. Kakati ye boss wo. Ate gwe deputy we era nakigambanga gundi ani nakigambanga Kasirye Gwanga nti tovuma muhoozi omusajja nga ali mu mmotoka ajja kukuba enfuufu emirundi 10 ng'otambula mayiro 5 yagenda n'akuyitako n'akukuba enfuufu nadda bino byakusoma. Kasirye mu Kenya bakugamba if you remain on one rank in the Kenyan army you retire. The army doesn't need your services. Gundi atuuka atya muhoozi ng'okyali mu magye walibadde wayitayalinga ki da so ne Kadaga teyalikiriza kubeera deputy prime minister ate atya owa Nabbanja. It is only done in Israel where they have very few politicians. Tinyenda nyawo kati ayinza okukyuka nga waliwo government ya coalition nabeera foreign minister of one. They don't have abundant resources, but in other countries you move. Yes, you go. Okay. Tolaba ku mikolo oba ku mbaga oba ku galezo ng'ogenze ne mukyalawo. Okay. Mutunulia ne mumanya nti abatwenkaje emyaka bonna bagenze kati obwana butandise kukuba nfuufu. Okay. Mwami Museveni wakuyita leero nti oyagala kifo ki mu government osobola kukola kifo ki? Nze nkugambye bwe kitaba kya mawulire kubanga ogamba nti ndi nga si kya mawulire okola kyayonoonekera ku ntandikwa bano abankuba era mbadde nga nti ogenda kukimbuuza nawandiisa akatabo kano nga mbannyonnyola lwaki nabasonyiye wetujja tukyalina obudde kakati nkugamba kyayonoonekera ku ntandikwa. If you how can I be an advisor on media when you have incited the media against me? Bana banwanyisa sinza kubayita nyizo amuli ne mwaso omutwe bana babukedde abantu bagandi ndi mulalo new vision mwaje tukole federation kuba nyondo ne kwaso omutwe red paper katulisi kama a story that led Mirundi under the bus ekakobeza Mirundi ekyo emyezi mukaaga. Can I control those people? You can't. Yes. Mwe ekibalema byafandumu Museveni yakiyita byafandumu ekibalema byafandumu. If my elder brother or younger brother does not tell me to accompany him to an introduction ceremony, I don't attend his wedding. Tanjagala muswaza toli muddiramu ate nkudiramu ntya nkuswaza. Museveni after 15 years of service valued me at that level. Nekifo ne bakigaba ne bakiteeka mu sente mpitirivu mwana wani akomawo. Who? Ye Museveni yambalya bwenfaanana nambalira kweyo level. Nokkiriza ate nakkiriza gyendi siriyo toliyo sikolayo oliwo ndi wange netuulidde ng'omwana nga mbuuza ti dadi luli wali okola nti museta nti ate kati nti nkola mu president's office ndi
bakoligizo bebani buchaman kusasira and then why do you go to the university tayagala ku relating ne buchaman nedde kyekifo kyabwe oba kusasira batunulire balina bwe abo ba advisors balina bwe babeera waliwo abali eri ku kingdom abo balala you hear the word advisor officier wa Mwamitamayi nze nakiganda sigimanyi bali bagitende sigirinyanga sigendangayo the sagendayo when I observed the president the way he treated me and the way he chased me from State House as a chicken thief sina kira kyenako as the president nagamba president bamujuziza nchaji as ever called ateno kankubuli nokuntwala mu meeting nagendera ku mpingo bakukwata kupal nibankwata nga ndina abasajja nti ndina abasajja bambabazi ne batwetika paka State House Sente ngoli ku mpingo munabali wa president atenga kikyaliyo kakati nzayo ngo wachigwako myamwana observant man people incited Museveni against me okujja ko yankolera ebintu ebyo ngati bannakyobe tebannamujjawo bamujjawo ya mpeereza obukadde 10 ng'omwana nge bamustidde mu Albert Koko ate nali era simubuulidde Kasolo yamubuulira Minister Kasolo have you informed the preconze no sagala mubuulire ankolere ki yangoba abaana babe bafuna diguli basatu yabweza milioni emwemu natuma ne otafiira mukiikirire era Kasolo yabaga nti bwe mulowooza nti ono musajja Museveni yamukyawo Museveni namulabira mu actions he was incited totally incited against me nente wange netulira yali akubidde kasimu yampitako omulundi nanganti naye gwe lwaki bano tobasonyiwa nemuga nti nze ndiresola ndi bokisa bali basuula ettawulo nti bannemereddwa ndi mulwanyi bali abatandikako olutalo basuula ettawulo muye Museveni ayogera mpola mpola kwa evaluating naga nti munnanka nkobolere ffe mu magye tusonyiwa naye gwe twali badde ofiisa w'amagye mulungi atasonyiwa kale nakukubira essimu tiyaddamu kkuba he evaluated me n'ategeera wooli standiyo musajja tajja kukyuka kuba bo balowooza nti bwe batukuba enkya ne batankolinga mani tukomawo dignity yange ogimazeewo yo dignity bakusiteka lwaki muyombera ku mizigo ne mukazi w'omwevume muyina kusenguka mugende ofuka ku buliri essuka nze nzooza ng'omwana omuto ovuma balo kakati what happens mukomawo ku mizigo okwo ba muswadde yes naye bano bajuuka ne bakukuba ne bakonoona ne bakola ate enkomawo bakuba kadaga nemutunanga ekiyoyo nemutunanga ki nkomawo nti agasamu nkuba sikomawo kubanga abatukuba bali mu gavumenti munkuba sidda tebagambikako sisobola kubeera mu baasi muli mutamiivu kondakita nga ngenda kusaala kubanga amalusu gawandulako ogenda okusimba layini nga baga oli mutamiivu why should I remain in a bus where I'm going for Juma prayers I'm a Muslim when there is a shouting man a conductor who is spitting on my kanzu Juba njifumi nindi kati nindandala olinda basi nindandala nindandala nze nafuluma ni bamfulumya ng'omubbi w'enkoko kati nindandala eyo gifuluma n'okwata etalina mutamiivu nga kondakita yes mulimu gurupu etujoga netunyako netunyalako mweri mu gavumenti ate tabagambako gwe gwakanyuga kakati kibalekere bamulemerera era nze mbabuulira I've written it in this book. We are likely to get a more serious issue than Rwanda genocide. Why? The Rwandese were incited by people. This does not need incitement. Abana bange tebasomye nti guvekola sente tumwavuwaze fetukola ogadi trade yaffe nga taliiwo ababo bakapa abange bamese. Do I need to be incited to pick a panga? Does Byandala, who was one of the richest people, Nemusiba, Nemuborukudo Lekatosi, does she need a panga? Does she need incitement to pick his panga if the situation changes? Ono muhozi kwe mukubye ne muonona. Until I came in, ne muonona, ne mukuba konde, ne mukuba bukatoni bwa monitor. If he takes power, temayingira mutaka. Temayingira omuntu yerabira moyi bamu jonyesa abakikuyu yabavugaza n'abamalawo nga akotte power.
nobody forgets. Akole business ze bakole business nejibalikiti nzija kubanga abaana abange bamese abamwe bakapa nzija. When he wants to see the president, he must go through someone. When you are writing, as I used to write my memos to His Excellency the President, but now we have to add through. Okay. Era nsasa nnyo n'omusajja Mukiibi. Mukiibi was the Minister of Foreign Affairs in 86. He went back to the ambassador level. And ambassador level, your boss is the permanent secretary. No ministry. The person who moves backwards in Buganda must be a witch. Museveni. Ekyo kireke. Je wava toddayo. Kite wakiyitako. Okay. Ate alikuza. Okay. Nika kati sinja kubeera advisor. Webale nnyo Tamale. Okujjako nga yampa welfare yakasimu nkalya. Webale nnyo akadde katulese. Abalambuza ababiri ababiri ne driver abatiddwa. Ndabye amawulire mu nsi yonna gakuba Uganda. Kino kituleseewa. Bano tebamanyi kuhandlinga media. Ewaabwe teriyo ba highway robbers. What it tells you nti this is a work of ADF. When they are fighting, there is fighting in the midst of tourism over money. Mapesa yafa waliwo omusajja babamuyita Nkasiri Obaani wa drive authority nga mwepansi bulungi bamujja boss one naye yagenda. You think there is fighting? Mafia to concluding we are finding out, but the president comes out and says waliwo batwalisisi lwebabata mu Bwindi National Park. It took Museveni himself to go there. Nefumulie na akola kinatambula ekibira kyonna. This was intended, but one person obaba amutegedde nti omuzungu ayina sente. How? Where did they seek security? Baligambye ki? Anti nkubuulira tetwogera bintu ebyo. Era mbagambye nti singa president wa Uganda yabadde prime minister wa Israeli Hamas ne balumba Israeli yaliga nti security eri yabadde lax. Museveni blame it on security. If the terrorists attacked the parliament, he would blame it on. No. The Israelis ekyo tebakiyina. Even if security was lax, you don't have any reason to attack us. Tukumalawo. Ate Israeli nasiyo bagita the higher doctrine. Nebobera mu kanisa bakikuba. Nebobera mu muzikiti bagukuba. Neberi basomero. Bali kuba bibyoga nti nga bano mutoke kwa musomero atekanga ti abana abopozeni bawa notegeti tudukire musomero abana tubalage mukinda gati tebaba kubyetia gas abachi so lago mukazi olubuto ngafuluma se gondi costa abayite tebabina. You have to pay. Well, get people who can defend it. Charles negative publicity egwanga ya Uganda tebali chikoze bwebati. We are investigating whether it was the only difference holomark ekuleka ADF eriage kucha motoka. But when the trouble was in the midst of tourism nga auditor general dealing na audit the TFS the auditor general report when there is trouble fetubuza mu intelligence tukubuza who benefits from the murder gundi bwe yafudde netukizulika ani afunamu netubuza investigation zaligenze ne mu ministry ono yabadde amutambuza bulijjo driver oba ina driver gwe yatabuse naye si conclusion immediate conclusion. Bano ba mafia ba wano ngaliwo mafia go bagubye mu tourism abadde adiringa ne sente akita akipama mu nabala bali mezifona. This is tuyina kye tuyita group psychology. The group psychology of our people a mafia ya Uganda ekintu kye bamugobye mu akiropa akikuba mu mawulire. So you don't government of Uganda is excited in you. Government is excited. Yes. We are still investigating. It seems there could be highway robbers. They might have kubanga omuzungu mmwe yatambudde atya. Ekifo ekyo bakakikubira mu mmotoka meka. We pose questions. Yabadde ne sente. Do you have money? So buza nti twaki twayangu yo mumu concluding amangu ADF. Others will bajja kwegata mu ADF. Kubanga ADF mukiwa ne ordinary robbers
nebagenda kukola ki kweyita ba ADF fasise abazungu tubamanyi Uganda regulates to announce the death of 2 tourists. We are going to. The government is investigating whether it is a natural bale or ADF. Era abazungu bajja kugamba nti bomu etulise buli kitongole ekyo ekyabatemu kirina holomark. Tugita holomark. Tustudyinga we balumbidde ne features zaakyo n'omuyonga nti ani akozesa bino. Let me tell you. Kawesi bamuta n'omukazi. Katumba Wamala bali bamusene muwala we. Kirumira. Kawesi ekirumira n'omukazi. Eyo tukiyita holomark. Nti akola ebyo bamuwa ssente. Tabayo omulala akikira imenga. Nze nakikoze kuba mulimu omukazi ekyo kyange. Era bw'oba osoma terrorism bakutegeeza nti singa Mirundi akutuma nti genda onzitire gundi omutwe n'ebigero jja nabyo bw'osanga lwabibyewo naga tewamuse. Holomark nti Al-Qaeda erina bwekola ebintu byayo. Tegedi Al-Qaeda. Ne mutegeera nti eyo Al-Qaeda era ba experts abali mu America abali ruddawa nga tebanna commentinga. We are studying the debris. So is it a question? Ababatanga lwakutaano. To tell you what, whenever Museveni used to refer to them as embizi ng'enkyabatayo. Museveni yabavuma ku national address, state of national address. N'akwate enkato n'aziwaani. Abiriga. Yagenda okudda okusoma budget nga Abiriga mulamu. Mufu. Nga mufu. Kano koyogera kano katononyo kano koyogera. My sandals, I would have come in my sandals if the trousers was not too long so that I would step on them. This one is also wholly made in Uganda, and because the people who are asking for the shoes are bad-mannered, I can look for a disciplined Abiriga. Bakolanga n'amuluma n'okutegeeza nti gyebali. Kakati ffe tukikuga nti iginowa. Put them a contact card. Whenever you talk about them, they strike. Whenever you talk about them, they strike. Kakati kwekyokola obakola contact card toboogerako. Kuba baagala okukulaga nti weebali. Weebali. Security bwe bagizanya bwe batyo. So ekizibu siba kugu bulungi mu kuwa information. But yeah, when the president rings you, omuddamu ki? So why did you rush then? Anti kyenkubuulira olina kuwayiza ADF ne pressure international si bwe kusoose batta abafalansa oba baali 6 mu bwindi ne babatta. When there are battles, for tubuuza who benefits from this? When there are battles in the midst of tourism, over money, over dollars. Yeah? Waliwo gwe baakutteyo, waliwo gwe basuspending. Omusajja ono yafudde naye abadde avuga nnyo abalambuzi. Gwekimanyi nti omukazi yayinza okuba yabadde ne ssente yadayina ssente zeyatambudde nazo. Abo abasajja abatemu buli gwolaba yenna gwe bakubya amasasi oba ku petrol station oba ku hardware we babbye abakola butinga nabo. Okay. Bwe kye bakola bamanyi. The police will grill you and you reveal. Omuntu yenna gwolabanga nga bamusse we babbye we bakoze robale yaba yabaleese. Tebaagala kubasanguza. Anti bajja kubayola bakube emigo ku police mwoge ono gwotte yakuleese. We study these groups. Terrorism starting. Until when you see emizikiti ejinyirira nga girimu bamasheeka behind some men nga Mpya is a sign of Al-Qaeda. Nga basajja bagagga bayina emmotoka nnungi police car bayina ki Al-Qaeda weeri. That's the cell of Al-Qaeda. Terrorism tumusoma. Bwekiri nti Al-Qaeda tugimanya. Wabeerawo emizikiti emipya abavubuka behind some men bamasheeka abalungi ennyo abayina life eyawaggulu
polished kuba balina emmotoka ez'ebbeeyi is a sign of Al-Qaeda. Kubanga bo bakimanyi ti ba preachers okusika abantu balina kuba baki baleka bulungi. Okay. Balina kuba basajja bali handsome. Okay. Era ffe tukugamba nti bw'oba wasoma public relations nga manager wammwe ngono mwami azewano nga manager wammwe mubi mumugagwe tojja ku TV abantu batunulira nnyindo yo leka Junior wayajje era nze nasomesa nga mawulire nga abawala mbabuulira oli mubiva mu mawulire ng'obabuulira no you discourage them. Media is for beautiful ladies. Ne bw'ona ogenda mu BBC mwani mu CNN mwani abakaddiye babatwala mu leediyo teri agala kulaba face yo olukaddiwa nga bakujjawo. Yes, entertainment industry kulaba n'abawala abayimbi balinga embuzi zawali mu mbuzi wali okulinana kutwekobe abayimbi bawana okujjako ngaako kaani waliwo obutonotono ngani shiba kano kawala kange bakayizani akaliwa abala bagikoona abala kwebafiira gyozalawa kakayimba kagamba katya egyozalawa gyozalawa abalala gyebaku omuliro mu nyumba naye abakazi abo boolaba abayimbi abo nga yajjeeko byayambadde ne byebamukoze oga nti naleese mulala oliyimba mu mitamba. I'm telling you baba batya abasajja b'omumbuzi abo balaba wali bw'obasanga nobaga nti njakala embuzi ey'ebitanga ebiddugavu bakola nti omwana agiina taliiwo ne bagipaintinga naye pick up ng'ogitwala wa musawo muganda pick up nemala ekubwa enkuba oga nti kuliko ndala peyinti aba aweddewo bw'ogisibewo wantu enkuba n'egisangayo ogenda ogikimudduka n'abayimbi baano we bali abata nga wamulabye nga aweddeko nga bino bimuweddeko abejjeko makeup baba batya todduka emisinde bali batya kakati bali made buli TV naye ku gundi kyali ewakaliisa nga tulina abatukolako gundi makeup nga temunagenda kumpewo egundi noba nga togera ate ya president yajjanga abazungu nga bamugamba okubimukola byo yengakkiriza a black man like me I'm not a film star so nga baba bakuteekako nti totuli kamera ene ereme kukuba ojjemuki ntuuyo era mwanange ffe abasoma ebintu ebyo bya public relations twesiimye Biden bwe yakyadde mu Isirairi bombi basomye ku lupapula naye omanyi nti nyentanyawo bamulaze nnyo nga n'olupapula lukankana Biden walabye olupapula lwe lwasoma ate lwalabise yabadde nalupapula yabadde nalwo tebalulabye ku screen naye nyentanyawo ng'akankana n'okankana n'olupapula nga lukankana bwe ruti that's American media era abantu bagambanga nti Obama is an orator ne bagamba Obama si orator ayina akalabirwamu kateeka ku mwenyeze n'alaba ebigambo byotalaba really abasoma technology wali amuteringiyo Obama teyali orator bamuteekako akalabirwamu ebigambo birabika president wa America era newunyiza Biden okusoma ebigambo birabika n'ayogera babiraba nga mu tetubiraba yes ababiraba nga bwolaba wano omuntu asoma amawulire amuteringiyo kakati abantu ba Radio Uganda abasomanga amawulire edda abayo TV nga abatunulira butunulizi bwati nti ate akutta akantu wano akapapula asoma oba essimu baali bakugwa abo babali Francis nga akutunulira butunulizi bwati waliwo omulala bamuyitangani nga yagakulamika bukulamizi bamuyitangani omuvubuka yali musiraamu yani oba yali ku UBC yo TV nga gonna agasoma ag'Oluswayiri ag'Oluganda olungereza nga byonna bijja mutwe Saalongo John yakolanga ki waliwo omulala kavubuka nga kalibweka Saalongo John seyajjanga n'ebirango byemutwe is a talent me walalabyeko nga mpandiisa ekintu byogenda okwogera biva mutwe because I discuss sirimba omuntu atalimba teyetaaga kuwandiika annyonnyola kintu
tuyina akuuma era nabagamba nti poliisi yawano bagibinika emirimu biki oyinza okusanga mu poliisi mulimu musayidi atalabanga kukuuma ke bayita Alayidde tekita. Alayidde tekita ekubuulira omuntu alimba je kalimu poliisi sobanyo baba kayina naye nze nkayina. Alayidde tekita okasetinga kaabala ebigambo omuntu byayogera nga talimba aba speed kwabyogererako Alayidde tekita ekubuulira kyona alimba ontali n'omulalu n'omutamiivu singa nzija ku radio kuno nga natamidde abagezi bategeera omusajja atamidde alipiitinga takutula nsonga tannyonnyola ebigambo bimuzanyirawo bwebiti is a drunk but okay bakutegeera abagezi musajja waffe gwakubye kati kubanga talina kyakutula talina kyagusa naye gwe tojja nkuwa nonga otamidde gwe ebyo bigguka bagamba onywa watugamba onywa tonywa nywa nywa ate leero onywidde ne bwe mba ngunywete nze ogwange kuliko abagunywako bajo takubulyangako bajo tambuulirangako bajo yateekawo kuleetera bbiya 5 nazituukamu 3 nibwasigatiro 2 nadduka mwateekawo empaka z'okunywa nemugaa gonna ngenda gumanya n'ateekawo crate meka 5 n'onywako 3 ze cupa mmeka empaka nazivaamu naye nze nagunywa neyita abagunywako ku mutwe nze nywa nze ndi luseke musoka jja nagunywako nagenda nze ngunywa guyitamu buyisi nze ndi luseke guli luseke nebozireta 5 kati nzifuuwa ozinywa anti muyita abatuuliza abaffe bajja zikuteerawo bagiteekewo musoka jyazinywa azikubewabasebenenda because baagala bakakase ddala osobola okuzinywa buuza bajjo yaddukira nga ntuse ku 3 nga sigaddewo mmeka ewaffe nagamba no si bwangu ewaffe waliyo omusajja nga bamuyita bakule andi bakule aliyo n'omusajja mulala bamuyita bakalifa emyereeko bakule yali mwami n'abayita abaami bayitanga abantu ku lw'omukaaga nekitange yabayitanga kakati n'abattira endika kakati kalifa emyereeko n'amugamba naye bakule oli mwami naye oli mukopi notuwa akaliga kana akanene ne kasigalawo wano namugamba njikuwa kiri ennene gyogamba njikuwa kiri ne bakuba empaka kalifa emyereeko n'asigabwe kali yalaale bakule n'ateekawo endiga nene kalifa emyereeko n'akima ecupa zawala jesi n'aweta amagulu yasooka kisambi kimu wa nakikubakuta nadda mu ddiiro n'azina omukono nagukuba nadda mu ddiiro n'azina nakwata ekisambi ekyo bakule agenda okulanga asigaddewo byenda n'omukono gumunaga onookimalawo abaana bange abazirunda tebalye empaka wezagwe omusajja yali endika namba kalifa emyereeko oyo nga tasoboka yagira n'agimalawo nkugambye yalekawo okulugumu ng'agenda mu byenda omusajja nagagundi abaana naga nti babaana bange abazirunda tebalye eggaali ne bagitwala so kakati nabadde mbagamba nti have decided nkiwandiise mbuwandiike nti nabasonyiye